Olugoye olubikibwa ku ntaana lulamulwa lutya wano mu kuziika? Bateekawo olugoye. Amadhehebu ga Shafii kirungi okubikka ku lugoye. Amadhehebu ga Ahmad wal Jumhur n'abamanyi abasinga obungi ndowooza Abu Hanifa ne Maliki bagamba si kya sunna okubikka ku lugoye. Hadisi Shafii gye yeesembesa tinabbi yabikka ku lugoye lwaba lwa ku ntaana ya Uthman bin Mad'un oba sahabi omulala, hadithun dhaif, hadisi nafu ey'okubikka ku lugoye. Bano abaga nti tetubikkako balina athaaru kathiira. Naam, ebigambo bingi ebyava ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebabikkanga ku ntaana ey'omusajja kyokka ey'omukyala nga bakola ki? Nga bagibikkako. Athaari ezo nazikuŋŋaanya mu kitabo kitonotono, kyampapula ntonotono, naye ng'ezisinga waliwo eri mu Abi Dawuda, Sunan al-Bayhaqi, ezisinga ojja zisanga mu Tabaqatul Kubra Ibn Sa'd, ne wabaawo n'eziri Mu'jamu Tabarani. Naam, nga ziraga nti basahaba babanga baziika nga babikka ku y'omukyala naye ng'ey'omusajja tebagibikkako. Hatta omu ku bo oba yali Ali au ghayruhu oba omulala yalaba nga babikka ku ntaana y'omusajja olugoye n'alusikako n'agamba nti innama yufalu hadha oba yusnau hadha binnisa. Ekyo kikolebwa ku baki? Ekyokubikkako kikolebwa ku bakyala. Ebyo sunna ekigendererwa abakyala bo kuba bayina mu mbeera y'obulamu bayina kwebikka butalabwa, kati era bwe tuba tumuteekayo si kirungi abantu bamulabe. Naye omusajja ye tewali bwetaavu bwa kumubikkako, ate era kyekisinga n'okuba nti abantu bakifunamu ki? Ibura, ekyokuyiga nga balaba bwe bateekayo munnaabwe beebulire nakyo. N'olwekyo ekyo kyekirina obujulizi, ate awamu n'okuba nti kyekirina obujulizi qawlul jumhur, kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi Malik, Ahmad wa Abu Hanifa. Naam.